Yesu lye kkubo n'amazima n'obulamu tokiwakanya kubanga tewali mulala yakyogera. Wangi tewali mulala yakyogera. Ndi musajja yali agenda okusiramuka era na pikinga nnyo interest mu busiraamu. Nyina basics zemanyi n'emikwano gyange kwe bali kati babadde balaba program naye twali asobola quotinga Nabi Muhammad n'agamba nti yagamba nti ye kkubo n'amazima n'obulamu. Byonna abalala bye bagoberera tewaliwo walala wagamba nange ndi kkubo. So Yokaana 14:6 Yesu agamba ye kkubo n'amazima n'obulamu era mwe tujja program the way. Nsaba okukulidinga mu kkubo obanga oyagala kulokoka. Ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu olunaku olwaleero ebigambo mbiwulidde bingi byonna sisobola bimanya lunaku lumu naye kyentegedde nti nkwetaaga ndyoke ndabe nga nange ebibadde ebirooto zifuuka pulaani ate pulaani n'ozigabirira. Neenenya ebibi byonna n'okugenda mu bakatonda abalala nkwenenya. Olwaleero nsazeewo okwenenya. Nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu njatula n'akamwa kange okulokoka era ndokose. Ekisa kyo Mukama kingweko onaaze n'omusaayi gwo ontukulize ddala nfuuke ekitonde kijja. Sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena gayingire mu kitabo ky'obulamu obutaggwaawo. Mpe ekirabo kyo eky'Omwoyo Omutukuvu. Amannya gange gajje mu buli kintu ekibi Sitaani kye yampangira ogajjuze mu bintu byonna ebirungi. Nkwebaziza Mukama kubanga nange ekisa kinguddeko ndokose. Amiina. Olokose era nkusabira Mukama akunyweze osigale ng'otambulira mu kkubo n'amazima n'obulamu. Mukama waffe Yesu bw'alidda tusikire obulamu obutaggwaawo naye mu nsi oleme kubeeramu ng'ekitagasa. Kusabira nga nsinziira mu kitabo kya Isaaya essula ya 48 onyerwa 17 Mukama akuyigiriza okugasa mu linnya erya Yesu. Amiina.